Ndo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munanga awuliriza osibyeyo otya nno webale emirimu gy'otuusizaako engalo. Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo. Mukulikeeyo abanyuse abakyakola mugende maaso. Abafunye ebizibu njagala kubasaasira namwe abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Olunaku olwaleero badde nsuubira okubeera ne Secretary General, Deputy Secretary General ow'ekibiina ekya National Resistance Movement omukyala Rose Namayanja mukyala Namayanja afunyeemu ebimukutte kubanga pulezidenti bimukuttemuuko pulezidenti ali mu bitundu ebya Buganda nga Secretary General oba Deputy Secretary General alina okubeera nga addukanya oba okulaba nga emirimu oba okukyala kwa President mu bitundu gyali kubanga kutambula bulungi. Naye mu maaso awo ndowooza tujja kuba tumufuna. Kano Alan Kitanda, Vice Chairperson oba Vice Chairman owa Wazalendo Sacco tandaba kuntuukako naye amawulire gennina naye ajja kubanga antuukako. Ensonga zetwogerako abakulu bano ze badde balina okwogerako ensonga President nga Deputy Secretary General ow'ekibiina ekya National Resistance Movement ate nga mukyala ava mu Buganda wano Eruweero mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Bulemeezi emabegakaawo oba gye buvuddeko ababaka ba Parliament ne bannakibiina ekya National Resistance Movement babadde batambuza enjiri eya Museveni for Buganda oba Buganda for Museveni oba Museveni for Buganda nga bagenda babuulira abantu n'okubuulira n'okujjukiza abantu oba oli awo n'okubalaga ebyo gavumenti y'e NRM ekulemberwa Mwami Museveni byekoledde ettundutundu lya Buganda. Mwami Museveni olunaku olwa bbalaza yatandika ekitundu kya Buganda ng'ali mu disitulikiti ey'e Mubende. Yatandikira e Mubende olunaku olw'ebbalaza. Olunaku olwajjo era Mwami Museveni yabadde mu bitundu ebyo era Buganda okwetooloola eyo. Olwaleero Mwami Museveni abadde mu kitundu eky'Emityana. Mu kitundu eky'Emityana gy'asembedde ndowooza olunaku olwaleero. Naye nga obubaka bwe eri bannayuganda ng'abagamba mu Kassanda olwaleero abadde Kassanda ne Mubende yeyo Greater Mubende yonna ng'agezaako okutegeeza bannayuganda ensonga eggwanga nga liyita mu kibiina ky'e NRM ekiri mu buyinza we lituuse. Tujjukire nti eŋŋombo y'ekisanja kino oba ya kampeyini eno bagamba oba egamba protecting the gains oba to protect the gains. Gains byebyo ebikoleddwa era ebifuniddwa mu kisanja Mwami Museveni kyagenda okumalako kino ekya 2021-2025 oba oli awo bamuzzeeko 2026 231 naye yonna gyazze azaakubiriza bannayuganda okwongera okukuuma emirembe ate emirembe egyo giveemu okukuuma ebyo bikoleddwa ng'agamba nti mwewale ebyogerwa ab'opposition abo abatalina na kye balaga nti bagenda kukola kino agenda yaabwe etali namulamwa teri strategic terina agenda yaabwe teri strategic kutwala ggwanga lino mu maaso. Naye ekibuuzo oba mukyala oba Central Region biki byesinze okuganyulwa oba biki byetuuseeko
yamyuka Ssabawandiisi n'ebifo n'ebintu ebirala bingi. Ndowooza ne mu ministry eya Kanyigo Keruweero yagirimuuko n'okukiikira abantu beeyo. So abadde musaale nnyo ku nsonga y'olunaku olwaleero mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero okusobola okutubuulira, kubanga ensonga zino zibadde zimukwatako nnyo era aziri wakati okulaba nga ettundutundu lya Buganda era nga ye atuula wali ku kitebe. Omanyi ekitebe ekyo ensonga nina okuzibuulira abantu. Ekitebe ekyo kisaale nnyo 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 nnyo. Secretariat yonna ey'ekibiina oba eggwandiisizo ly'ekibiina libasaale nnyo 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 eri gavumenti eri mu buyinza, kubanga secretariat eno yejjukiza tukitwale nti nno yesinga okujjukiza president cabinet biki ebigenda mu maaso, biki ebirina okutambuzibwa, manifesto eryetya, baani abakola emirimu okuviira ddala wansi. So ekibiina bwe kibanga gavumenti weba egenda mu maaso ekibiina kigiyambako, era Mwami Museveni abadde agezaako nnyo okulaba nga ekibiina kye NRM ne bye kikola byonna bitwala eggwanga lino mu maaso nga kiyita mu gavumenti gy'akulembera. Naye olwaleero katono nnyo bw'abadde e Kasanda abaddeko by'ategeeza bannayuganda. Kansooke mbikuweeko katono n'oluvannyuma tugende mu maaso. Nze wano okubanjirira entegeka ya NRM n'amataffaali NRM geetadde ku nnyumba ya Uganda omyaka 40 egiyise. Buwekenenya ogenda kusanga nti NRM etaddeko amataffaali 7 ku nnyumba ya Uganda. Ettaffaali erisooka ly'ettaffaali ly'eddembe. Muwulira entalo eziri mu Africa n'ensi endala, naye kati wano tubadde n'eddembe emyaka 40. Ate eddembe eryo terize buzzi waliwo ensonga eri nti NRM tekkiriza mu kusosola mawanga, mu ddiini, oba okunyooma abakazi, oba okukuba enkokola abavubuka n'abaana. Buli muntu yenna tumusanwe ekitiibwa era tumuweereza wasobola okusinziira, naye n'abawo kyeyeekolera n'okukolera ensi ye. Okay. Ebyo bye bimu ku bigambo bya candidate Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde mu kitundu eky'e Kasanda olunaku olwaleero. Bw'avuddeyo n'ayolekera Mityana. Eddembe kyekisinga obukulu. Eryo lyonna bendo eriri mu ttundu erya Amasekkati oba Buganda, era kye mbadde mbannyonnyola nti singa mukyala Namayanja abaddewo abadde alina okutubuulira ebyo nga munnakibiina kye NRM ne gavumenti eri mu buyinza gyalimu gyaweererezaamu nga amyuka Ssaabawandiisi w'eggwandiisizo ekkulu, biki ettundutundu lya Buganda lye bituuseeko mu myaka pulezidenti oba NRM gyebeereddemu mu buyinza. Naye tujja kuba tumufuna omulundi omulala. Message ngifunye wano, ava kumpeereza ka message nga ngamba yeetonze emirimu mingi egimukutte tasobodde kutuuka mu budde, ate omanyi yafunako ku kabenje omukyalo ono mabegakaawo. So nsuubira nti nno okudduka emisinde kuyinza okuba okuzibu ne meetings ezimukutte nnyingi. Ekirungi okwetonda kutuuse, naye era mu maaso awo tujja kwongera okumufuna. Katonda abaana abaatuyambye nga Mwami Museveni akyali mu Buganda bingi nga bwe mbadde mbategeeza nti eggwandiisizo liyamba kinene nnyo ekibiina ekiba bakadazi aba banaasobola okuyamba structures ekibiina zitambula zitya, kubanga ekibiina kitambulira ku structures okuva wansi eri ku byalo okutuukira ddala waggulu. So secretariat ebeera nsaale nnyo nnyo eri gavumenti eri mu buyinza okusobola okulaba nti emirimu gy'ekibiina giddukanyizibwa era ne manifesto y'ekibiina, kubanga Mwami Museveni bw'abanga alina manifesto ye yebeera ya kibiina kye NRM.
manifesto bwa mwami Museveni bwabanga yali mbuyinza kitegeeza n'abalala mwenna batali beenaale manifesto eyo yagenda batwala maaso naye ani alina okusinga ennyo okugoberera manifesto eno engeri gy'erina okutambulamu okuviira ddala ku mirandira gy'ekibiina wansi eri okutuukira ddala kasolya kaakyo egyo mirimu gya secretariat. So mu Buganda structure z'ekibiina ky'NRM zikoze zitya era zinaamusobozesa okumuzisa mu buyinza 226 okutuuka 23 nga basinziira ku ebyo ekibiina bye kikoze nga biyita mu gavumenti eriko era ne campaign eya Buganda for Museveni oba Museveni for Buganda ebadde etambudde etya. Naye ojja kunkubira ku simu nakibiina gwali eyo ojja kubanga ombuulira. Naye mu studios ndi musanyufu nti negattiddwako Kano Alan Kitanda. Kano Alan Kitanda ye vice chairperson oba vice chairman owa Wazalendo Sacco. Eno Sacco nene nnyo mu bannamagye ne offices endala nnyingi. Omanyi nina mukadde wange yannyinnyonnyola mu nsonga z'abantu abambala bwe batyo. Oluusi oyinza okwogera eddaala n'olissa ate ng'owanvuyizza ddene. Omanyi waliwo we bagattira awo Lieutenant Kano, Major General, Brigadier General. Kakati wowulira nga aliko General, yogera General kyokka. Ye n'akutereeza nti anze ndi Brigadier General, oyinza okwogera ekyo. Kakati ne woofiisi zino nazo zaawukana naye ajja kwongera otubuulira ku offices endala tumanye ebiseera ebisinga amagye kati tugalabye nnyo mu nkula mu kwenyigira mu bintu bingi naddala ekisanja kino amagye geenyigidde nnyo mu bintu bingi. Tuwulidde amagye nga gali mu kuzimba, amagye gali mu kuyambako ebigenda okulaakulanya abantu, operation wealth creation n'ebintu ebirala bingi. Kakati ne mu kusembayo eno ekitabaddeewo nnyo amagye galabika ne mu kalulu kakati mwegali. Lwaki? Constitution yayogera kiki ekigaleetawo, waliwo embeera egaleetawo, ebyo byonna tugenda kubyogerako. Kano Alan lamusa kubawuliriza. Bannayuganda abatuwuliriza amannya Kano Alan Kitanda ng'omukulu bwayogedde nze vice chairperson wa board ya Wazalendo. Naye kyamukisa mulungi nti era abakulu abali mu Sacco sector bamaze okubeera nga nze chairperson owa board ekulira Sacco zonna mu Uganda. Sacco zonna Sacco zonna eziri mu Uganda sebo nze akulira board ekwasaganya emirimu gya Sacco zonna. Na wano tulinawo Sacco saving and credit ne ya Simba gwogikulira sebo era zonna sebo wekitiibwa. Kati sibagambye nti amagye ebintu bingi kakati bigenyiriddemu n'ekyo kiikyo genda mu maaso. Omukulu neyanziza nnyo we bali kumpita era kyamukisa mulungi nti mbaddeko eyo waleeyo kamuli eyo wansi eyo naye bwe nfunye akasimu okuva gy'oli neŋŋamba kanze olina okuvaayo nentuuka wano. Kyamukisa mulungi ntuuse mu budde era weebale kumpita. Bannayuganda mwenna abali eyo tubalamusizzaako nti mwebale gye mutuusizaako engalo leero. Kyemmanyi nti kiseera kya kayisani Christmas bano badde eno bano badde eri naye ffe tubasaba nti abali mu bidduka tuvuge bulungi abantu kubanga abantu abo batwesiga okubeera nti bwe baba balinnya ebidduka ebyaffe tulina obatuusa gye bagenda obulungi. Kyakabi nnyo nti mu biseera nga bino tutera nnyo okubeera n'obubenje naye nanisabye badriver bonna badriver baganda bange kubanga nange ndi drive tuvuge bulungi kubanga kukuba kuliko ebintu bingi ebitusoomooza bingi nnyo. So endiima mbi tutuuse abantu baffe gye bagenda basanyuke bulungi era bakomewo kubanga teri nsi etalimu bantu. So abantu mwenna bali ku makubo kati abagenda mu Christmas we wish you well. Mutuuke bulungi badriver bambe muvuge abantu bulungi aba bodaboda nammwe muvuge abantu bulungi kubanga watali bantu nammwe temubeerawo. So kyembasaba nti ffenna buli muntu abeere n'obuvunaanyizibwa ku munne. Kyamukisa mulungi nti nkusanze oyogera ku bintu bingi naye njagala nkakase nti ffe we tuli kati nga mu Wazalendo Sacco ey'amagye yatandikibwa 2005
yali September nga 20 mu naku zaali 23 sawa nga 4 ku makya batuwera certificate kati myaka 2 era bw'otunuulira ndowooza olaba branding yaffe myaka 2 celebrating 20 years of our existence excellent service it says to our members exactly. Wazalendo Sacco twatandika abantu 30 naye ekyewunyo nti kati tuli emitwalo 10 fo tusinga mu Uganda tulina trillion emu ne billion 4 kakati awo wenyini kano Alan wenjagala tutandikire ensonga wadde obudde tetulina bungi nnyo naye tujja kusobola zitwala ngeri ya kinnamagye kakati awo wenyini Lieutenant Moses Kisitu ye kitange we nakulira namulabanga ye yali musajja musomesa era olutalo bwe lwaggwa n'atwala ebyenjigiriza mu mukono awo ne bombo bakolanga ne Major Segujje mukono awo ndozo Lieutenant Kano abo je mikono mwe nakulira mu bantu abo naye wonoti olukiki lwaki tewayingira jjajja yantwala mu seminari ate nayo ne simalako naye na wano so kakati nga tubalaba muzeeyi bwe yavanga embuya nga akomawo waka nga agenda mu mirimu gye oluusi ejja ofiisi twagala kumanya amagye gajja gatya okutandika okwenyigira mu bintu ng'ebyo twali tusuubira amagye kubeera mu barakisi baye muzeeyi profession yagirina nga agenda mu ofiisi emukono ku education n'agenda kembuya n'ebirala ebitonotono ng'ebyo ng'essaawa yonna tumuwulira mu bukuumi agenza amagye gamutumye ena agenze mu bino ng'ebintu ebimu owulira amagye gano gatandika gatya era kiki ekyagaleetera okutandika okwenyigira mu bintu ebyo tukiwumbire wamu mulimu emirimu gy'empulira kati wali erugazi ewaffe engineering brigade tuwulira abazimbi president abatutte ku nnyanja abakola kati bu drone kati ebyokukola amagye byaggwayo kati ne mujja mu bino ebyaffe bye tulowooza nti bye byaffe kakati okujjayo ensonga eno obulungi nja kutwala emabega gwali mwaka gwa 93 ne tulonda constituent assembly ne tugenda mu constituent assembly ne tukola semateeka akati semateeka omu ku buwaayiro obuli mu semateeka era bw'obanga olina constitution n'abatuuliza nga mulina constitution akawaayiro 208 ne 209 kalaga nti tujja kubeeranga n'ejje ejje tujja luliyitanga Uganda People's Defence Forces ejje ly'abantu ate ejje eryo ligenda kukolanga ebintu wano wammanga janga kwetaba mu kubeera nti likwatagana n'abantu ba bulijjo okwekulaakulanya lijja kwegattanga mu bintu ebyokubeera nti liri productive okubeera nti lyamulamwa ng'oggyeko okulwana ng'abantu bwe batumanyi nti tuli mu kulwana kwokka ng'olutalo teruliiwo kiki ekiddira omusirikale kyeyandikoze kyeki so kyova olaba nti okuviira ddala mu kawaayiro ako tulina the functions of UPDF ebintu UPDF byesapose okukola nti ejja kubeerangamu abakyala n'abaami ababulijjo abalimu abavaayo ne bagenda mu training n'abo ababeera nga bawumudde ne badda mu reserve okiraba tubeera ne ba civilian nabo nga bakola naffe nga ba experts nga abasawo ba engineers bonna nga bwe kiri mu nsi endala so ogenda okwesanga nti okusinziira ku constitution yennyini abaagibaga 1993 UPDF yaweebwa obuvunaanyizibwa obwo era mu kiseera kyekimu nti wabeerangawo nga UPDF katugambe nti waliwo akabenje nga bwe walaba ekyali ebuduuda amagye gagendayo ne gatandika okukolaga n'abantu aba bulijjo okuyambako bannaffe abaali bafunye enjega eyo bw'olaba ekyali ebundi bujjo mu biseera by'Ebola era UPDF ne deployinga abasirikale kubanga tune ba dokita abakugu ate abakugu abaffe abasawo olw'okuba nti babadde nnyo mu mbeera eyo kwegamba babeerako mu nsiko bamanyi nnyo
signs ne symptoms ez'obulwadde ng'obwo so kibanguira mangu nnyo okukolagana ne bannaabwe ba civilian okubeera nti banganga obuki obulwadde ng'obwo so tubuildinga ku mulamu ogwo guliwo nti UPDF foundation yaayo etandikira ddala mu constitution naye ng'ogyeyo ng'ovuddeyo mu constitution mu mwaka gwa 1996 abakugu baatuula ne bagamba now we are talking at the global level, world level. Ne bagamba nti singa omusirikale abatali mu barracks oba tali ku lutalo omusirikale yandikoze eki yanditudde ne yeebaka n'afuna omusaala gwe n'amalayo yandikoze eki abakugu ne batandika okutetenkanya ne bagamba nedda abakugu baaki abakugu abatunulira abandi badde nga be baleeta gye twandiyise nga philosophy omuntu nga bw'ogamba nti eyaleeta ekintu kye bayita capitalism yaliani nti Adam Smith yatuula nti yatuula n'atandika okutunulira ensi twanditambuziza tutya ensi tugitambulize ku communism tugitambulize ku capitalism kati ye n'agamba nti nze ndi wa capitalism kati capitalism up to today ye force a driving ensi so abakugu mwekyo wano mu ggwanga ne batuula abakugu abatunulira ebyokwerinda mu nsi yonna globally batuula mu kibuga Copenhagen ne bagamba nti kakati tutandika okuanalyzinga security kyeki nti security must be widened nti tunulira ogigaziya ngeri gye tutunuliramu nti ng'ogyeko okulwana ng'ogyeko okugamba nti okuuma ensalo omusirikale yandikoze eki omusirikale baatu ne bagamba okay kakati abasirikale bano betulaba balina ekyenkizo first of all balina experience ekyokubiri babadde nnyo mu mbeera nga kwegamba zeetaaga nnyo okuyiiya amangu omusirikale y'omuntu gw'ogamba nti kakati tugenda ku lutalo okay nasanga nga teri mazzi n'atandika okusima amazzi mu nnaku nga 2 nga mulina nayikondo omusirikale y'omu ne mugenda owantu nga tewali katugambe nti ebyokufumba nayiiya mangu ne bateekawo ze tuyita andaki so olw'obwangu obwo omusirikale bwabeera nti afunye okubeera nti mu experience gy'aba afunye ne tugamba nti nedda abasirikale bandibadde batiminga ne bannaabwe mu civilian community ne tutandika okukola ebintu ebiriyo kyova olaba kyenkuletedde nti nina okukijjayo okuviira ddala eri mu constitution ne baacademician abatuleetera okubeera nti buli kintu kyonna kye tubeera nti tukozesa wano mu nsi kirina okubeerako omuvumbuzi so mu Copenhagen baatula ne bagamba nti nedda kakati abasirikale balina okwetabanga mu bintu bino balina okwetaba mu kunoonyereza research nti ogenda kwesanga nti Ebola ayinza okugwawo katugambe nga ku nsalo abasirikale gye bali ne tupikinga blood samples ne tuzireeta Entebbe oba ne tuziweereza mu nsi endala ezitusingako singa tuba tetulina facilities bwezityo musirikale immediately ne tufuna a solution ku kizibu ng'ekyo ekiba kikoze eki kiguddewo so that's being productive omusirikale agendanga kubeera mu civilian community okubeera nti singa wabeerawo akazibu konna tubeera ne early warning system tulaba wano waliwo omusana mungi so ekigenda okubeerawo tuyinza okufunamu enjala nakiripotinga mu bakulu naye kakati gwe mukulu Evans oyinza okubeera wano gamba naye enkuba tetonye ndooza sikifaako it becomes a security problem singa ekifo ekyo kyobeeramu omusana gweyongera abantu ne babeera nga tebalina mmere ng'omusirikale wooli naye notoripotinga kintu ekyo because that's a sign ekiraga nti mu maaso wagenda kubeerayo ki akabenje mu maaso wagenda kubeerawo abantu nga bekyanze bagamba nti nedda kino kya gavumenti okimanyi nti buli ekintu kiyinza okutandika n'omuntu wa bulijjo naye overall nekitandinga into a security problem so that's why abasirikale amagye galabika buli kimu abasirikale bakwatira wamu ne civilians okubeera nti
batereza ensonga zonna eziba zikoze eki ezigenda okay Yes, neyanziza nnyo kaakati ekyo tukitegedde naye waliwo bannayuganda we basinze nnyo Kano Alan wenjagala tusimbe sira naddala mukadde kano bw'otunuulira article 28 erina akagamba nti stating they must be non-partisan. Kakati key points of Article 8 establishment creates UPDF as the nation's armed forces. Core principle defines the UPDF as non-partisan, national, national, patriotic, professional, disciplined, productive, and subordinate to civilian authority. Citizenship. Members must be Uganda citizens of Uganda characters. Yes, kati awo netudda ku kibadde kisinga prohibition. No other armed force can be raised except as permitted by the constitution. Kiri kakati bannafa ekyo kiba kitegeeza nti bannafa waliwo abagamba nti bagenda kukola weje eryabwe okuli okukuuma already constitution egamba nti UPDF yerina mandate okubeera a national force because erina national character. So teri muntu yenna okusinzira ku ssemateeka kubanga nze njogera ebiri mu ssemateeka nti ayinza okukola ejje eriryenga y'omuntu tekimuwa kituufu. Yes. Kati tudde ku neeyisa kano ke baga non-partisan partisan bw'otunuulira character. Kakati bw'otunuulira ensonga eyo kitegeeza nti ejje terina kubaako side. Okitegedde. Yes, omuntu yenna azze eri amagye galina okumuwuliriza tegalina kubaako side. Era y'ensonga lwaki emabegakawo emyaka gyonna nga okusiŋŋaana mukwata mundu yenna at least osanga yambadde nga ggwe era ng'ekyo abantu bakyenyumirizaamu naye ennaku zino babatya. Era kati mu kaseera kano ak'ebyobufuzi kano ke tulimu munnayuganda bw'alengera ow'amagye ayambadde nga ggwe ayinza okudduka. Twagala kumanya lwaki ejje livuddeyo ne lyogera eri bannayuganda mu ngeri ey'ebyobufuzi ne lyenyigira sijja kukiyita eri ne lirabika nti lyenyigidde mu byobufuzi essaawa zino. Eggulo Parliament Ssaabawolereza wa gavumenti yavuddeyo n'agamba amagye ge gayogedde birabika si bituufu. Omuntu alina kubeera mita 2 oba 100 kasita okulonda kuggwa kubeerawo. Ejje livaayo bwe mumala okulonda muddeeka ekyo kimu. Bwe tulaba amagye agalina okukuuma abantu bakuba mbooko. Kano akagambo kano nani lwaki mukajjeewo ne mulaga side ng'abantu baali bamanyi bulungi nnyo nti bw'ensanga kitanda awo mba mponye naye kaakati omuntu bw'alengera kitanda adduka misinde. Mukadde kano njagala kuwumuzaamu nga bw'oteekateeka ekitundu kino ekyokubiri kye tuba tugenda nakyo maaso. Lutindo Walusimbi Evans mu studios. Njagala kutumira ku muganda wange Bob Paul Mpiima ono president yamuwa olukusa okuyamba ab'ebibanja. Oli mukuwuliriza e Makerere Kavula opposite ne Tosha fuel station. Tosha manyiwo kumpi ne Kavula mukulu Bob Mpiima Bob Mpiima watuula nange mumanyi alwanirira ab'ebibanja akutumiddeko aŋŋambye ndabira nnyo kano kitanda. So Bob nkutumiddeko nnyo yalina campaign y'okugaba obuugi naye ndowooza ebintu byagiramu yogere maaso oba buli muntu alina engeri gy'atetenkanyamu ensi ate n'ekirala nti buli muntu alina ekintu kyeyepositioningamu ekimukolera erinnya. So kati naye kino ekyebibanja president yamukwasa okugenda mu Buganda alwanye bambi alwanyiridde ddala bantu. Katulabe kano tugenda mu maaso. Akagambo kali nani kirabika nga essaawa zino tekakyalabika nnyo eri amagye. Lwaki mwekubiira lwaki mulaga oludda ne mubaamu eryanyi eringi ennyo nti
bakandidenti oba kandidenti omu yandibadde akuumibwa nga amagye gamukuuma oba gayitiddwa kubanga kati kana akaseera ka poliisi naye wabaawo ekyetaagisa poliisi eyita naye netulaba n'okulaba nga ekyambalo kyoyambadde kyova tesinze ne poliisi na poliisi etunula butunuzi lwaki kana akagambo nani mutandise okukavayo leeti njagala kuddamu bwe nti bw'oba ogenze omanyi ebintu ebimu nabadde ngamba nti tujja kusaba amasomero gaffe gatandika okusomesa ebintu ebimu okutuyambako okubeera nti tuteekateeka tutya ensi yaffe okubeera nti terimu bintu nga bwe biti nga byoyogerako obwedda nti waliwo subjects zetusomesa zitera nnyo okubeera ku ndowooza oba ku institutions of higher learning waliwo gye bayita sociology waliwo emu bagiyita philosophy emu psychology nti singa ogenda n'otunuulira ebintu abakulu abo abawandiika ebitabo ebyo ebyexplaininga subjects ezo ojja kwesanga nti byandibadde bituyamba okuanalyzinga okutegeera ensi edeveloping etya lwaki mpisa eyo nti ogenda kwesanga nti mu sociology bakugamba nti society zigenda zikula naye bwe ziba zigenda nga zikula nga zikyuka katugambe ku kyalo nga wano nze kubanga naliko wano wetuli wano ebukoto ndowooza yali nga ali 90s naye nga wano wonna siko wakyalenga naye kati ogenda okwesanga nti ebifo bigenze bikola ki bikula nti abantu abaali mu kifo kino emyaka nga 2 emabega bw'obasingana kati abamu bakyusa lwaki nti traffic yeeyongera engeri abantu gye batunuliramu ebintu nti tetukyalima kati wano tewakyaliwo nsuku wedda walingawo ensuku wano kiba kitegeeza nti society egenda ekula so waliwo ebintu society byalina okubeera nti yenyumirizaamu omu ku ebyo kyenjagala okujja gyonsookeza nti bwe tuba tukulaakulana mu nsi tubeeramu ne segment ya population tubeeramu with different segments naye nga segments ezo zonna tulinamu abavubuka tulina abaana abato abavubuka abali immediate waliwo abavudde mu buvubuka nga bakayingira mu bukulu then netubeera n'abo kakati ababaddewo banamukadde nga kati nga baffe then n'ogenda mu maaso nti segments ezo zonna zirina okuba nga ziwuliziganya buli omu alina okuwuliziganya ye munne n'ekirala nti mu society tulinamu ne segments ez'abakulembeze be bakulembera n'abakugu nti tufenna mu categories ezo tulina okubeera nga tuwuliziganya nti singa wano segment eba tewuliza yene waayo wabeerawo some kind of friction nti ensi ze tutunuulira ennyo okubeera nti zituwa ekyokukola trend setters zigeza nnyo okubeera nti zicreatinga harmonious communication between all era nga buli muntu arespectinga paati ya munne naye bwe muleera nga mulemereddwa okuwuliziganya omanye ekibeerawo ye confusion eyo gyolaba nti somebody akugambye nti wano tetugenda kukozesaawo olwa abcd omuwuliriza bwe nogamba no okoze explanation yo please kirungi nnyo webale naye nze ekyange kyendaba kyekino nkuwulira nti wetulemererwa okubeera nti tuwuliziganya mu mbeera bwetyo ono ajja kulowooza nti ye kyagamba kituufu n'oli ajja kulowooza nti kyakola kiki kituufu yeyo situation gituyita a situation of contradiction so in a situation of contradiction tugamba nti can you please listen to me nti era nkugambye nti akawaayiro ako mu constitution kawa security institutions sigenda kwogera police kubanga tulina police tulina intelligence services bwogenda mu maaso 2011 2013 2014 up to 2018 article ziraga ebitongole bye tulina ebivunaanyizibwa ku security
Uganda nti ebitongole ebyo birina mandate yazibyo omuntu okujja n'agamba nti oba atadde wano road block alina okubanga alina either intelligence gyafunye information gyafunye ey'okubeera nti egenda okutuyamba okufuna either omulabe yaani oba akugambye nti mu point eno mu masanganzira wano bwogamba wetugenda okukolera katugambe obulukungaana just I'm giving an example awantu wano wakonnekitingibwa abantu bangi nnyo waliwo abaleeta ebyamaguzi waliwo abalwadde ababeera nga oba bagenda mu malwaliro waliwo transit routes kati nga Uganda bweri landlocked tulina ensi ezibeera linked to the sea through Uganda ngeziri mu south west kano nga South Sudan nga Congo kale oyinza okwesanga nti population emu oyinza okusalako katugambe nga mukono olwokubanga tuli mu tuli mu procession sokolinde tuli mu procession naye nga waliwo trailers katugambe nga 10 ezigenda DRC waliwo trailers endala ezitwala eddagala mu south Rwanda oba ne Burundi waliwo endala ezigenda e South Sudan naye olwokuba nti tusazeeko section katukiryalinge eno section ebeera okay musirikale akuwa mu kaseera kano security related awo kiri okay naye mu kaseera kano okiriza nkukiriza naye mu kaseera kano ke tulimu ebyo byonna biri ku candidate omu ba muntu omu byonna era eyo yiganga gyokubya amabega ng'ojja mukono mwoyise kayunga side eno yonna genda ggulu yonna candidate mukulu Evans era maje era byonna ebyo loole ezitwala eddagala gye ziyita gye bamuyisa ezitwala nkubulira kino nti fenna tuli wano si bwe kiri ate fenna tulina atipa walusimbi n'ova mukono nojja wano nokola noddayo si bwe kiri bwe guli nga tewali nti bw'otunuulira kakati environment egenda n'ekyukamu nti ogambye ono candidate X nawe kirabira ddala nti candidate X ayinza okuba talina procession ng'ezooli nti instead of okubeera nti oconcentratinga kuona atalina for sure logically ate ono concentratingako kuki kuno kubanga ono alina big crowd you need okubeera nti maintaining that order je nkugambye munawuliziganyako no because oli singa security gamba nti kale katuleke nga bwe kiri katukireke kigendere bwe kityo Evans ogenda kujja wano ku radio government abasirikale tubasasula okubeera nti bakola emirimu gyawe naye kati olaba naye omuntu ono yali atambuddeko n'abantu nga tatataganyiziddwa waliwo ekitundu gye yatambula n'alabira ddala nga n'abantu be kubanga abantu be bamuwuliriza n'abagamba tutambule naye era ogenda n'olaba nze kati njagala kubanga kati njogera professional nti bwe tubeera nga tumaintaininga peaceful crowds mulimu ebintu bingi nnyo bye twanalizinga mu crowds ezo ziyinza okubanga ziku excitinga nga gwaziraba oba azoogereramu naye mulimu elements endala nga ze nkugambye one of them is creating a safe passage for everybody. Number 2, waliwo security connotation nti oyinza okubeera n'ogamba nti saagala poliisi ebeerewo oba amagye gabeerewo. Tuli mu global terrorism which cannot announce nti tugenda kujja. Oyinza okubeera awo n'ogamba nti poliisi etuleke nga bwe twandikoze, omuntu n'ava erinda ekitrailer n'akiyingiza abantu. Tubirabyeko sokoleke tubirabyeko omuntu n'akiyingiza trailer n'akiyingiza abantu
abantu ne bafiirawo bagenda ku blaming ani police bagenda ku blaming ani security. So ekintu ekyomulamwa nze ku lwange kinandirabye nti tuwuliziganye action zino eziteekingibwa oba ezitwalibwa eri abalonzi n'abo bannabyabufuzi ddala amagye ge zikola ntuufu gw'olaba ziba zisaanidde. action nkugambye nti bw'oba otunuulidde kubwa miggo kulinyibwa ku mitwe kubatomera bw'oba otunuulidde ebyo biri profession kikoze bubi nti ogambye nti taata yali musirikale naye yani kututeeko mu security studies nolaba ate nja kutwala Mr. Walusimbi ngenda kutwalako tustadinga security analysis eye tuyamba nnyo okulaba events zitambula zitya mu police omwo mu police act balinamu principles waliwo gye tuyita proportionality and relativeness nti okozesa force which is relative. Okay, nti ogenda okwesanga nti at times option gy'obeera olina at that moment si kozinga injuries ku bantu naye you are trying to create some order. How do you use an order or creating an order in an environment eri ambiguous? Oyinza okujja n'ogamba abantu nti banayi muve mu kuba n'agamba kati ono atunyumiza ki? Banayi muve mu kuba emmotoka zizo waliwo ambulance omuntu n'agamba sebo gwe tomanyi nti ffe tuli ku kigano wano. Era Police Act egaba obuvunaanyizibwa nti police kasiteebeera nti ekuwooninze not heeding to the police advice taking precautions. Okay. Okubeera nti ekudispersinga. Okay. Okukozesa gye tuyita proportional and relative force. Oba okinziramu oba tokinziramu guyinza obutaba musango kuba ekisooka ofiisi zaawukana okkiriziganya n'ekya parliament Attorney General kye yayogedde ku kyamagye kye gagamba ne parliament kye yagambye. Attorney General unfortunately mbadde sinaba kusoma statement gye yakoze ku the floor parliament. Nkubuuliddeko ye yagambye mu mateeka omuntu bw'omala okulonda meters 2 naye bw'obeera n'ekikumi tewali mutawaana. CDF oba amagye gagamba bw'omala okulonda deeka. Kakati Attorney General ye chief wetuyita nti yawabula. Yawabula ye yasomye article ye yainterpreti nze nga bwe kiri mwe mwasoma kati nze ku lwange omanyi security eno onyinyoma naye njagala mukulu ne mutekinga over electoral commission njagala nkubuulira ekintu kino nti tuli wano onsoyasoya ebibuuzo ebyo naye nga twazze in what we call the real life. Teri nsi eyagala kubeera mulimu confusion nga temuli order nti era singa security y'ensi eba teri cohesive and strong. Kino ntera nnyo kigamba abantu nti genda otunuulire akatungulu okalaba akatungulu ako kalina akagundi ak'omunda kali akasembayo ak'omunda okamanyi? Nkamanyi bulungi. Singa katandika okuweakeninga kiki ekibeera ku katungulu? Kavunda. Very good. Kavunda. Naye singa leeyo ey'okungulu yetandika okuvunda ogijjako n'okasala n'akatungulu kabeera nga kakyali ki? Kalamu. Kino nkikulayirira nti singa security y'ensi etandika okubeera nga eri yegeyege mukulu Evans ojja kwebuuza kiki ekyatuukawo. Nkangula ku ddoboozi nno kakati kubanga kati tulina studies zetukola contemporary in the contemporary world ensi ezaazanyisa security ne weakening nga up to now beebuuza what happened nga ate abantu abalala bajja okubawa security 26 years. Uganda ekyo tekijja kubaawo. No, this is what we are talking about. Okay. Nti ffenna bannayuganda ekintu ekikulu kiri nti the security system must remain strong. Singa weakeninga
I am telling you okuva one Bukoto n'okutuuka wali kijja kubeerera kizibu. Tulina ensi ezaazanyisa security negenda netandika okubeeramu factions ne zitandika okwekutulamu ene controlling party eno ene controlling party eri ne development teriyo. There is a country gyemanyi eyali peaceful naye kati ne ku airport eri into rubble. 60,000 people have been killed in just 2 years. Why? Because the political question was being played around. Walinga wakawala kagamba Gondika must go, so must go. Naye kati okabuuza kaliwa. That country is gone. Ampuliriza omulungi. Program but we are discussing security. I don't have to mince words. Ngambe nti ate kakati omanyi kanji twisting muko then nkole bwenti. Security is security. When the security system is strong, and security tutegeze ebintu bino, intelligence, defense and the internal security all must be strong. The rest, if we don't guarantee that, mujja kugamba nti kale abasajja bali wano ng'oddira abantu 5,000,000 ng'ensi endala ze zireeta abasirikale otukuuma. Ekyo kiyise mu bubaka bannayuganda bwe bawulira nga tugenda mu kulonda. Yes, nga ogenda okwesanga nti abantu 5,000,000 oba kale population gye tulina okusinziira ku bibalo twali 4,500,000 point. Nga bakugamba nti abo abantu tebakyasobola kuuma security yaabwe. Ensi ezitwetoolodde muleeteyoko eneereteyoko ka battalion eneereteyoko ka section tugende tukuume emirembe mu Uganda. Ekyo tetujja kikiriza. Neyanziza tugende tukuume emirembe mu Uganda. Yes, bannayuganda abamu ng'oggyeko bino ebyobululu bye tulimu babadde n'emirembe naye ate emirembe egyo egimu gityoboddwa era ne gitabangulwa abantu abambadde nga ggwe. Njagala kubuuza lwaki amagye geenyigira nnyo mu kuyamba abantu ababonyaabonya abantu mu kugoba ku ttaka naye ng'ate amagye tumanyi galina okukuuma tuvaayo era okunyigira emirembe ekyo n'ebintu ebirala n'oweesanga nga waliwo obuzibu ng'oggyeko bino ebyokulonda oggyeko ebyentalo buyeekera biki naye ebintu ebiri mu ggwanga munnayuganda yeetuulidde ku ttaka lye naye magye ge gakulembedde okujja okumugobako naye ng'ate poliisi ne kkooti weebiri n'ebintu ebirala ebiringa ebyo ebitabangula eddembe lya munnayuganda kitanda ly'oyagala okukuuma. Kati sigenda kwogera nnyo nti omanyi sigamba nti discipline. Discipline, a disciplined force. Nti raising what we call an indisciplined person. Owabeera discipline era lazima wabeerawo omumenyi w'amateeka. Kibaddewo nti bw'otunuulira institution ya UPDF kati gye nkoleramu nti there is a very strict code of conduct. Naye tekitegeeza nti tugenda kumalawo byonna omuntu bye yandirowoozezza nga y'omuntu. Naye nga UPDF as an institution era kino njagala nkibabuulira nti teri nsi etaliimu magye. The institutions are very okay. Ekizibu kyetuganye okwanalize nga kiri eki nti abantu ffe nze naawe ffe ebizibu ku institutions zino. Naye omuntu ajja kugamba nti nze poliisi yantama n'omubuuza poliisi institution ebeerawo era mu nsi zonna yeeri naye gwe lwaki olowooza nti it is instead us for abantu the human beings and a few of us. Naye olw'okuba nti bwe tuba twambadde ebyambalo bwe biti omuntu ajja kugamba abasirikale ne bwabeera ogwo omulyamamba abeera omu naye nga biyitiridde. Mulyamamba ajja kuweera ababiri awere basatu awere bana biyitirira. Njagala nkubuulire nti UPDF erina lukodi yaayo sooka otunulire lukodi era nze banayi njagala bagamba nti mu bintu byonna that the commander in chief has done for this country kwe kubuildinga a professional army very well equipped and competent. Nti edda twalinga tutambulanga mu bigere guluwera naye kakati osanga omusirikale nga ali professional asomye courses at an international level. Nti era bwe tugenda nga tugenze mu exercises ne bannaffe mu zino ensi ezitwetoolodde ogamba n'ogamba yes that's the UPDF. Katusabe kubanga emukono wenkugambye wali ewaffe
ewajjajja wange Wantoni awo mu Kitega mmanyi waawo abasirikale bajja era jagamba ne mukulu Lieutenant Colonel Segujaja akukyalireko oyo taata wange ngenda bugenze saagala kuddamu kukiraba kye nalaba nga ndi mwana muto musirikale kweyambula kino nkikubuulira Kitanda okweyambula nga omusirikale yeeyambula uniform n'engato n'abitusulirawo nadduka atali omu abatali babiri saagala kuddamu ebyo mbikubuulira mazima temubituukeko ebyo kakati omanyi uniform baazitulekeraawo jjajja n'azitwala ku poliisi tetwagala kufa mutima kubanga kitutwalidde ebbanga infact si musirikale w'amagye nsobye okwogera omusirikale kyetwagala okubategeeza nti naawe Munnayuganda ali eyo tuzimbye ekintu tetuzimbye magye gokka tuzimbye a number of institutions ezaali zigenze even zinkulaba oyinza okuba either nkusingako emyaka naye ogenda okwesanga nti institutions zino bw'ozitunuulira zigenze zeeyongerako tuyinza okuba nga tetuzizimbye waawe oyagalira nga gwe omuntu naye at least olabira ddala nti waliwo koki akalembereza okimanye nti kati wetutuuse omuntu ayinza okugamba nti twandibadde nga America naye America yakabeerayo emyaka emmeka from 17 ekyo nange mwenyini nkyagala saagala kuddamu kulaba kiri kyenkugamba nti so nabo babeerawo contradiction tulina okumanya nti at the back of our mind okuzimba ensi it's a gradual process which takes long olaba n'ensi ezibadde mu Spain zisinga okubeera obukadde Egypt zikyazimba institution akadde kampeddeko naye saagala kulyaza amanya bannayuganda bayinza okugamba watulimye okumubuuzaayo ekibuuzo kanfuneyo 2-3 bakubuuzeeyo ekibuuzo Lutindo Radio Simba hello mujabaleko ssebo awe gyebale ssebo embuuza afande oyo muganda we yafande enanga ekyokubiri tekiritu ekisinga kukola mu kampeyini ekyokusatu pulezidenti tubadde tumwesimisa nti amagye ge gasinga okuba n'empisa naye tigatuwunyira bubi kale kanfuneyo omulala omu njagala omu yekka akadde kampeddeko Kitanda nja kumuzza Lutindo Radio Simba hello ssebo naye webala okuwuliriza no Isaac waneno egundi namulaba buuza ekibuuzo bwana Isaac mbwangu mbuuzaako afande oyo agamba nti security ekuuma mirembe naye ojjukira nga security yatumirako abantu ebusunywe kale neeyanziza abantu bagamba empisa zibuze bwowulira wona nze nkugambye nti bino ebintu bye tutunuulira kiringa kati omwana mu famire bwannajja n'akola ensobi then n'ogamba famire eyo abantu abomu famire tolaba nti analysis yabeera mbi because ebintu ebimu nze nkugambye nti institutions zino zetulina security institutions buli muntu yeetaaga zibeerewo teri nsi etalina strong security system teriyo era buli lwolaba nti ensi ezirina security system nga eri strong era zirina economy nga eriki strong. America is the strongest military power. It's the strongest economy. The same China, the same Russia, the same Turkey. Kakati go yogala tubeere a weak security system. Sibula abawuliriza mwebale nnyo okubeera nti n'abakubya amasimu beebaza kubanga tuyiga. Oli agambye enanga si yenze enanga. Agambye oli muganda w'enanga. Siri muganda w'enanga. Naye twogera ebiriyo era twogera ebintu ebiri well researched. Kibi nnyo nti nja kusaba nnyo nti mu curriculum zaffe zino tuintroducingemu security studies. Abantu tutandika okwapreciatinga the role of security and how do we help security system okubeera nti zikula okutuuka ku level buli muntu gye yakola ki yemwesimisa. Bwe tutakola ebyo ne tusoma ebintu ne tusoma British Columbia ne tusoma Tennessee Valley zizakyaliyo at least tusomemu nti how do we create a mutual relationship between the military, between the security services ne civilian institution. Nti at one point the two should do, you cannot even differentiate. Ngabo ora bensi ezizimbye internal security system. Nti bwogikoonako bwoti
ono goyita anti civilian yasooka okuripotinga nakwanganga n'okwanganga nga bwe walabye omusajja owe Australia kyeyakoze yabadde nga ali ku bibye n'alaba omutujju ng'akuba abantu n'agenda n'amubaka n'amukuba civilian twagala institution katusobere mu kaseera kano abantu mwe beeraliikiridde tusobole okayitamu nkimanyi saagala kubuuza ab'amagye temulina gwe mubamuwagira sigwe guli mbadde njagala nti bannayuganda kubanga ekintu kino obedda bakitubuuza bannayuganda omulimu lwaki abazadde abaffe batugamba nti tugende tukole egyo emirimu naffe ne tukkiriza ne tugenda tukola ki kubanga naffe tuli baana babakyala n'abaami abali eyo mu byalo okiraba nze mbasaba nti mukkirize nti eno ensi tulina ensi egi waliwo bannaffe abatwetoolodde ensi ezitwetoolodde nga balina abantu baabwe wano we bawulira ki emirembe ate nga waliwo ensi ennene gye bandigenze ne balima ne bakola ki naye tebagendayo bagenda bakomawo ekyo tujja kyogerako oluvannyuma so bannayuganda mwebale tuwuliriza mwebale nnyo omwami Evans nkwataako mu ngalo muzukulu wa Lusimbi mwebale n'oyo muzukulu wa Walusimbi n'oyo muzukulu wa Walusimbi ye Walusimbi Sirimaani wano tumuyita Trace nze ndi muzukulu wa Kitanda neyanziza mpuliriza omulungi nate